obwesigwa obumu bw'empapula z'amawulire ne bakafulu b'olulimi oluganda ku lubogola Semba ne Ugachick. 30 years of serving Uganda. Ddala okawangamudde ng'oli nti Kakugube yacekera ensaasi ku mutala Kavunza gye byaggwera ng'egombye. Nange siikutenguwe nga kajja buwongwa bw'atatenguwa mwami anti akajja obunaku keemanya ejjanzi terivaawo na bwakyaka. Ntuuse ne leero baana ba Kintumba nyumeze omusebeyo oli Kajugujwe gwe yagabuula ebya ssava agenda okuva enkoto nga kamperenda awedde emirimu. Leero nzijidde mu mbeera yakuwadawadako nga kalenzolenzo goyigoyi oli ayogerwako gwe bakaka okwata enkwede mbwagende atandika okutemula ensiriŋŋanyi. Baana ba Kintu mu kuliketa bulu n'ebiduluza ebya wiikendi abagiyiseemu nga mwewangulidde eri akaliba bwangu olw'obumanyirivu bwe mwakozesezza mu mbeera ey'okukozesa olusiika ne mutaasa abamu okufuuka obwemage oluvannyuma ne mwefunira n'olusaato kubanga muyina obumanyirivu mu ngeri y'okubaaga empagama nammwe muyogeyoge mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Agaleero kangagweko ngeri ya kiyifuyifu fumbe ku binyago ndabe wa gye biyinza okugwera. Mwe mutuule butuuzi mukalire Martina Amayiko Kigongo nze nange nzuune embali yino ngikutte njisiza mu nnuula ng'ombe. Owulidde obuwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick. So tasty tafuna Ugachick sumakaya sana Ugachick sumikala yewoma Ugachick sasukuna tuta Ugachick supayasinga. Ugachick, 30 years of serving Uganda. New Vision afulumya olunaku olwaleero ku muguukiriro wenjagala otandikira. Baba n'abakozi ba gavumenti abeebulankanya ku mirimu mu bano bajuliridde okusalwako ku nsonga y'omusaala. Kakati babano babawadde amagezi mbeera y'okwebulankanya ku mirimu ekinaddiira be banaakiraba era balyekamanye ng'akoza n'obwebbwa. Omuguukiriro ekifaananyi kikino omukulembeze w'eggwanga lino Uganda nga liri wamu na bano aboogerwako abatendekebwa obusawo era n'abasawo bano babadde wali ku kisawo eky'ebyemikolo wali ekololo. N'abawa amagezi n'abagamba abange mukole emirimu gyammwe nga muli balambulukufu muleme ate okukola emirimu mu ngeri ya gadibengalye oba mu ngeri erimu amatankani okira empale ez'aba7 byonna bifulumidde mu New Vision afulumya olwaleero. Ku muguukiriro abakugu baabano bavuddeyo ne boogera ku bukwakulizo obupya obwaleeteddwa ku nsonga y'ekirwadde kya COVID-19. Abakugu kiki kye boogedde ku bino babireese era ku muguukiriro kuno kwe kuleeteddwa n'omusajja Ayota wuuno atesteese ebintu ebyenjawulo byagenda okukola okutambulirako n'okutambuza okulaba nga aggusa ensonga ekitongole ekya NSSF ekitongole ekivunaanyizibwa ku bakozi ngeri gye baterekayo ensimbi. Ayota kakati yakola nga managing director ow'ekitongole kino omujja. New Vision alina amawulire gano ojja geetegereza olabe kakati gwe wa NSSF n'awasaayo akasimbiko kiki ekigenda okuddirira ku bino byonna. Abavubuka babano abantu ab'enjawulo babano bamutandika bizinensi eziri yaddeyaddeko babano abali eyo mu bitaano n'omusobyo mbubongeddwa okuweebwa obukugu ne bafuna obukugu obw'enjawulo obw'okugatta ku bintu eby'enjawulo bye bakola babikuleetedde wano. Minisita Gwendaba Anita wuuno wano Anite ng'ayogera ku nsonga eno ono ye minisita avunaanyizibwa ku bamusigansimbi ojja kwetegereza ensonga mu New Vision efulumye. New Vision aleese eggulire eggazi ddala likwala ku bano abeebulankanya ku mirimu abakozi aba gavumenti bano ababalabudde nti balekamanye ng'akoza n'obwebbwa mu mbeera engeri gye bakolamu emirimu gyabwe mbu batuuka mu ofiisi nga tebaliimu. Bano bajuliridde okusalwako ng'omusaala buli ogunaaba gutuuse lwa nsonga ya kwebulankanya mu yafeesi ate nga balina okuweereza eggwanga. Pulezidenti Museveni n'ayongera okubiriza abavubuka mu ggwanga mwongere okwenyigira mu bikulu by'okulwanyisa obuli bw'enguzi obulanda obulanzokira amabeere g'embwa mu ggwanga mbu buno ate bwadda ne mukati ne bweyogoma mu Uganda muno kyenkana buli wamu wodda mu yafeesi waliwo obuli bw'enguzi. Pulezidenti Museveni n'agamba abavubuka mmwe muli mpagi sedduga ennyo mu ngeri y'okulwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga. Abakugu mu Uganda babano boogedde obukwakuliza obupya amateeka amapya agaleeteddwa omukulembeze w'eggwanga lino ku nsonga y'ekirwadde kya COVID-19. Bani aboogedde Wayengera wuuno Muwumuza wuuno n'abalala babano bonna we bali boogedde ku bino omukulembeze w'eggwanga bye yakoogera emabegakaawo. Abadde asuubirwa ateeberezebwa okubeera muwamba baana kiwamba baana wuuno mulamba mbuwuuno yakubiddwa amasasi agamujje mu bulamu bw'ensi. Poliisi neetaasa n'abaana basatu ababadde bawambiddwa mu mbeera eyo.
wuuno ayota agenda okuddukanya ekitongole ekya National Social Security Fund emyaka 5 alambuludde biki byagenda okukola myaka 5 gye bamukwasirizza enkasi avulumule oba asimbule ekitongole kino balabe wa gye kineeyongera. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick. So tasty, tafune Ugachick kumakaya sana, Ugachick kumikola yeoma, Ugachick kasapune tuta, Ugachick super yasinga. Ugachick, 30 years of serving Uganda. Nkote Daily Monitor fulumye olunaku olwaleero Daily Monitor ku mugukiriro wano. Kiki ekiriwo kyendaba wano mbu byalugaba yani abadde akulembera ekitongole ki National Social Security Fund mbulooza contract ye teyalinyeddwako teyateereddwako ekkomo mbu yaganye okuzibwa obujja. Lwaki ojja kwetegereza minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ekikola ky'omuntu emirimu n'enkulaakulana z'embeera z'omuntu Betty Amonge ng'annyonnyola ku nsonga ezifaanaganako bwe ziti lwaki contract y'ono yaganye. Mbu waliwo emu ku bintu ebinoonyerezebwako ebya ali mu ngeri etategerekeka mbu waliwo ezimu ku ezo ezayita ku litalaba ezimu ku zo zayita myaganya gy'engalo z'ensimbi. Ojja kwetegereza Daily Monitor akuleetedde eggulire lino. Guno wano gavumenti ya Uganda n'eryoka etongoza ssemateeka mulamba awandikiddwa mu lulimi bamuzibe lwe bategeera obulungi abantu abaliko obulemu bwabwe obutalaba bwe bategeera obulungi ssemateeka waabwe wuuno atongozeddwa. Kaakati ojja kwetegereza ye ssemateeka wa Uganda ne bamuwandiise mu lulimi lwabwe luli oba mu mpandiika yaabwe eri etegerekeka nga basoma. Ojja kwetegereza Daily Monitor afulumya olunaku olwaleero. Daily Monitor ku muguukiriro wuuno akawangamudde mu waliwo amawanga gaagaana 40 lisita namba yino baagitadde mudda mbu amawanga gano mbu osobola ogeesogga mbu nga tofunye na visa kugenda mu mawanga ago. Mawanga ki ge bakuleetedde Daily Monitor agaleese ojja geetegereza. Ojja kulaba amawulire mayitirivu nnyo bwembukula munda. Guno wano Amayiko RCC owa Lubaga n'akulembera ekitongole ki Kampala Capital State Authority mbu babano basse omuguwa ku nsonga ki waliwo emu ku bintu waliwo emu ku ebyo ebyayimiriziddwa nga byakulembeddwamu wuuno wano Amayiko RCC Anderson Burora bya nsonga ki ya parish modo oba. Ojja kwetegereza mbu oluvannyuma lwa bino byonna okugwa mu matu aga Dorothy Kisaka n'alyoka abuuza nti owange watandika ddi ate okuziyiza ezimu ku nteekateeka ezirina okugenda mu maaso. Byonna Daily Monitor abikuleetedde. Wuuno yaliko Ssaabalamuzi wa Uganda Odoki, wuuno aliko amagezi gawadde bannamateeka wano mu ggwanga ng'asinziira ali ku yafeesi zaabwe mbu aliko amateeka gabawadde engeri gye bayinza okwesaamu empiki ez'amateeka mu ggwanga muno babikuleetedde. Wuuno omubaka w'eggwanga erya Korea mu Uganda omupya aliko byayogedde n'agamba nti ye ayagala kwongera kunyweza nkolagana ya Uganda n'eggwanga erya Korea ebeere nga nywevu nnyo okkira olw'ennamuganga wamma ensonga zonna zisobole okutambula obulungi. Omukago gwa East African Community mbu gwongedde okukeereya ensonga y'okussaawo ensimbi eyawamu ensimbi ezifaanagana ze bayinza okukozesa mu nsonga z'ebyobusuubuzi oba amawanga gonna agava mu East African Community ze gayinza okukozesa omulundi gumu. Baana ba kintu okuwonga okungi si kuzza lubaali ate bw'olondebwa okubeera omuwerekeze oba emperekeze bw'otuuka ate tofuuka n'okajjalira ddala ne mudya n'ofuukira ddala nnyinemu. Abange mukulika eyo jjo ababadde mu ngulu ya Radio Simba abatuuze abawuliza ba Radio Simba mu ggwanga muno n'abadde bagigoberera ku mikutu egitali gimu nammwe mwebale kwagala Radio Simba mwebale kujja namu mu bungi ne tufuna ssengule ow'engule ya Radio Simba mu mwaka 2022. Abange ebyokugwa ettente ng'omukulu omukwate ku ntanyeenya mulowooza ebyo n'abirinda siibirinde mukkirize n'olwaleero agaleero nga nnyukire wano mu mbeera ey'okugenda empolampola ng'omukuto gw'amenvu. Obwomi bw'empapula z'amawulire ku lubuga lwa Simba ne Ugachick. 30 years of serving Uganda.